Obulamu bugenda butya? Batugamba mwe mukudde ejjembe ensangi zino okuba n'abakazi ab'amabina. Ebika by'amabina biri erinyeenya linyuma litya? N'oba olina stress eky'omwana alinyeenya n'aliyitako bw'ate nga linyeenya stress ekkakkana. Tulina amabina ga mirundi 10. Gwali eyo atulaba mukazi wo alina bbina ki? Ke kaseera akwate kaawe. Kyebuuzibwa. Leeta ebbina erisooka so. Tulina ebbina lye bayita Mukuumandiga. Wangi. Ero nali nnyonnyola bulungi ne ŋŋamba nti liba ddene wano wabweru naye bwe muyingira mu loogi libula. Ebbina lye bayita Mukuumandiga libulira mu loogi naye nga wano liba ddene ng'oliraba ng'olyegombesa. Era baatuwa n'ekyokulabirako ky'omuntu alina ebbina lye bayita Mukuumandiga mu Nnaalongo Kitone. Liri pazo ye yaŋŋamba. Simanyi oba yamanya atya nti libulira mu loogi era nange simanyi. Yamanje bwe yaliraba bwe libulirayo. Naye nalaba Nnaalongo Kitone nga akaaya n'agamba okonjogerako ekigambo. Ebbina lyange libulira mu loogi. Ebbina ddene libulira mu loogi walirabirawa? Lyeveerera mu loogi. Bulyeveera so kati yeeryo. Ne tubeera n'ebbina lye bayita Namutikwa. Namutikwa liriwo so. Namutikwa ebbina eryo lyo ligwa bugwi nga Namutikwa w'enkuba bw'ayinza okugwa waa. N'atuyisa mulayini. Kati Namutikwa w'ebbina eryo tobangako nga wasomako n'omuwala nga kamuserebende kikalina bbina ogenda okuddamu okasanga nga mwamala okusoma ng'okolina bbene n'okabuuza nakijoba wajjawo ebbina wajjawo ebbina nga kaliyiringula lyonna lyesukunda bwesuukunzi. Kakati eryo ebbina lye bayita Namutikwa ligwa bugwi omuntu limutomera butomezi. Era eryo ebbina naddala ng'omuntu ali upcoming mu lyo alina okubeera omwegendereza ennyo. Okolaki? Kubanga omuntu singa ozaalibwa nga olwedde ebbina ly'olirina iyo si buzibu okula omanyi bwe weefuga n'ebbina lyo. Naye omuntu ng'ebbina lyakakugwira liti eryo Namutikwa lisobola okukuleetera obuzibu kyokka ate mu bukulu nga mu buto tewalina. Ne tubeera ebbina lye bayita Kalusomba. Kalusomba liriwo. Kati ebbina lye bayita Kalusomba eryo ebbina libeera ddene nga lya musitukwa lirimu engeri y'akasongezo ene wasemba eno ng'aliwo engeri y'akasongezo kalinga entobo y'emmindi ene wasemba. Omanyi ebbina nga livudde eno gaddene kyokka ne lijja nga likogga eno likolamu akantu akalinga entobo y'emmindi. Kakati eryo ebbina baliyita Kalusomba. Kalusomba asomba atya? Kalusomba ekyalitumya Kalusomba. Lwaki? Kalusomba lye lino ebbina ly'owulira eryetera abakyala ebizibu. Era omukyala singa tabeera mwegendereza nnyo nga wagaba n'ebbina lye bayita Kalusomba okyasobola okufuna ebizibu by'olifoola ojja ensi eno. Olw'ebbina eryo li Kalusomba. Ebbina li Kalusomba kubanga Kalusomba omusajja ng'omukazi adalina ebbina lya Kalusomba omusajja tasooka kutunuulira ntegeera ya mukazi. Atunula ki? Tatunuulira bugumiikiriza bwa mukazi. Tatunuulira buyigirize. Obwongo bwonna butunuuliza ku bbina. Ku Kalusomba. Kaakati omusajja bw'apapa n'agenda aleeta omukyala w'ebbina lya Kalusomba n'amutwala ewaka aba amaze okutabaala atabadde laba waazuulya nagana ekikazi tekitegeera kisirusiru n'asirika n'aguma ku lw'ebbina n'akizuula n'agamba nti kino ekikazi kisumbaavu nga kimanyi kufumba kitegeera n'aguma olw'ebbina agenda kikazi tikyaniriza n'abagenyi aguma olw'ebbina. Akutokusatu tagira. Agoba mugobi. Naga agenda n'ebbina lyo. Kati eryo ebbina liba lye likusombedde ebizibu. Liba li Kalusomba. Leeta ebbina eddala taata. Tulina ebbina lye bayita Nakinnyika. Liririwa. Liba ng'emmindi. Nga liri bwe liti. Eryo libanga emmindi.
kati ebbina libayita nakinyika eryo tulina abawala abalirina ngani wano ani waliyo abawala abayimbi abalirina eryo eryo nakinyika ate era naliraba waliraba nolinyika nina akatangaaza tomanyita abasajja mu nsi abasajja 95 ku 100 bambula abakyala nga badde ayitawo omukyala nga ali mu kutambula omukyala muganda awuliriza omulanga gwa Ssaabasajja awuliriza omulanga gwa Katikkiro abaana bange mwambale era nakeera bulungi nnyo neesiba ekikooyi ekitambi gomesi neggumira bulungi nnyo n'atambula ng'omukyala omuganda ng'aggumidde naye era ebisajja ku buseegu bwabyo bimwambula bannange ali bwati ne bwati omusajja ku buseegu bwe omukazi ayitawo ng'ayambadde n'omwambuza amaaso n'oddira ekitambala n'okimugyako n'okiwanika kasumaali n'okwata ekigomesi n'okimugyako kasumaali ogukooyi waliwo kipeti ekiwanvu kino kipeti ekikomeeno nakyo n'akimugyamu n'akiwanika kasumaali n'amulaba bwe yakula gwe nnyabo otambula oli mu kubigula bino oyitawo omusajja ye ali mu kulaba owooza neesabise nnyo neenywezezza owooza omulanga gwa Katikkiro naguwulidde nyambadde nzigumidde nga wa kumba ogusajja gulaba obuyoye ng'akulaba yakwambudde dda ali mu mbuga yeekeja nze bannange wanyisa ati ndereka amabino galinako experience amabina gano malungi era nze mbalaba nfuna abantu nga balina ku mabina mukazi w'ebbina anyumira engoyi nabo wambu bwa pulezidenti ate wali kati ankoonako nze nga manyimu experience nze ndirina nze ndimanyi era sobola oba okyali mbutini geresa akolumu w'ebbina togenda kwejjusa naye kati waliwo abantu abali vatisatayiro nga bakola bati nga yonna agwayo bina ne bina leesi oba amabina n'abatalina mabina nato experience eba nnene yanene eyo ngani gyebali ng'omusanga nga wamba katanye n'ow'ebbina n'amuyisaawo ka munuunu n'agatwala munuunu ge kali kalinga Kashira Price kati Kashira Price ako kalaba we mukazi bwe munuunu kali bwe kati ako bwe kaba kakutte ddya ate kalinywereza ddala Kashira Price obwo tebutera kutta basajja nga kakutte kakunywereza ddala kyokka ate eredi abo eriba lya kalema ate likalema bubi nnyo ekisooka kati obukazi nga Kashira Price kaba kajegera kaba tekasika ate abasajja abasinga tebagala nnyo bakazi babajegerera sona Kashira Price ako soloka gamote kati waliwo akaseera katuuka nga weetaaga mugenda embuliri mubadde mugenze mu loogi mumaze okulya mutuuse wano we mulindira okagamba mugende kajegera tekasirika kale ate ako obwo tebukuwonyaabonya okagamba oti okasitula busituzi ng'okatwala ng'okajja ku biraivu ebyo bekabeerako ebyo naye kati ddala ng'okeera owasa omukazi nga Kashira Price era bannange tulabye nnyo nze akakazi kyobala nabagamba mukalekere nze nsobola okusobola ezo embeera zakenteekateeka eryeta gy'olina gye kali anti kakati nze ntunulira emize gyako gyonna nga tewali musajja asobola kugisobola toyinza kugumiikiriza mukazi akeera ku makya nawoga namuzuukuka ani ayinza okugumiikiriza nosenseyo neze nsobola omugumiikiriza kulaivu nze nkasikambulako nekagenda nkawoga namuzuukuka mukubasi kyakyala kakati osobola okwesanga ng'ebbanga ly'okkanya ne Kashira Price liba ttono mu bulamu bw'ensi eno wabula nga gwe olina okussaawo embeera ng'omusajja kwolina okutambuliza amaka go nga byonna bakasambula mukkanyana kubanga olaba obudde bwogenda okumala nga omunnyonnyola nti tugende mu nteekateeka z'obwegassi ng'obudde ogenda kutwala buwanvu situla kasitule kebagike kateeke wano wale kati kazitowaki okateeka buteesi wano sawo y'amaanda kagenda kalaja namuzuukuke kavayo keebaza bw'okatwala mu kisenge bagamba mbu obukazi obutono sirika buuza Bruno kati nze ambuuza eki mutono sirika buuza Bruno nze Bruno yagamba afiira ku mabina mabina Bruno amabina Pro Max
Obutono buza ni obutono tubuzo Mabina kwatava naye ku butono naye Bruno kwadde ku Mabina kwotava naye bwe gali kusombera akabasalumu olikola otya tuliguma buli kimu kijja tusanyusa okulaba nnyabo webala okujja nnyabo tuli basimu okulaba nnyabo kyoba omanya tuli basimu okulaba badde nsaba mumpere ku katebe omukyalo oyo kateeso wali obadde mukyagamba boze n'atambula ba mwongere wali maaso tunatandikira awo olulala kubeera otuwambye buwambi tewatuteeseteese kubeera otuwambye buwambi tewatuteeseteese funa olulala waliwo ebigwa bitalazi bigwawo awo mukoone gujjamu nnabe badde ku mbozi yaffe ng'etambula buko negwamu nnabe gwe tolaba ebigambo birazeewa bibuze gwe tolaba gwe tebibuze kakoloneri kagamba tugenda keesa gwe tokeese bibuze gwe tebibuze mami yakyankalanyiza interview kati omukyalo omweru n'omuddugavu ali wakira mukyalo omweru mulaba edduka anti nabo balimu ebika akatebe kakano